Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC kyogedde kati nti tekyekanze era tekikeŋŋentereddwa n'akatono olw'okugenda okwabadde amyuka omukulembeze w'ekibiina ekyo mu Buganda era nampala waakyo mu Paalamenti Yusuf Nsibambi asaze eddiiro olwaleero ne yeegatta ku NRM. Olwaleero Nsibambi alangiridde mu butongole nti ayingidde ekibiina kye NRM oluvannyuma lw'okukizuula nti oludda oluvuganya gavumenti gyali terukyalina makulu. Bwe mbadde mu Paalamenti ne bampa obuvunaanyizibwa ku komite esinga obunene naye ndaba emirimu gya gavumenti gyebadde ekola naye nga tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza nga tulowooza tusobola ogitereereza mu gye bayita defiance oba okuguguba. Tukikoze ne tukikola emyaka n'emyaka ng'ate tewali kikuba. Bwe twagenda mu kalulu ne bampa obuvunaanyizibwa okuba minisita w'ebyenguudo n'entambula nembeera nga tenze nampala we FDC mu Paalamenti abaka 31. Twagenze okumaliriza kati FDC erina ababaka 9. Bakama baffe abatukulembera ab'oludda oluvuganya bali mu bantu nga 6 kati bali 4 ate n'entambula yaabwe tetegeerekeka okuggyako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba. Bwe nayogera ne Pulezidenti Museveni nga n'akalulu tekanabaawo twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali mmanyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza, alina think tank, yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza. Kaakano okusinziira ku bakulu mu kibiina kya FDC omuntu waabwe babadde bamugoberera bulungi okumala ebbanga nga ne mu kalulu akawedde tanoonyerezaako omuntu waabwe gwe baasimbako kuba pulezidenti naddala Mafaabi akalulu ekiraga nti ekibiina yali yakivaako dda. Omukulembeze w'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Amuriatyo Boy agambye nti tegabadde mawulire ga byewuunyo gye bali kubanga omukulu ono babadde bamulaba dda nti yava dda ku mulamwa. Amuriatyo Boy agambye nti Yusuf Nsibambi okuva lwe yalondebwa okubeera omumyuka pulezidenti wa FDC mu Buganda yakyukira ddala era abeewuunya nti agenze mu NRM ye be yeewuunya. The Honorable Yusuf Nsibambi has decided to cross to NRM, but it's not surprising to me because we saw this coming. We had studied the Honorable Nsibambi in the past and we began to notice tendencies of him actually cooperating with the NRM. And so it did come as a surprise that first he went and publicly, showed that he had met with Mr. Museveni, somebody that he has fought for the last 40 years, and, was even brave enough this time to appear before the cameras and to defend his having gone to State House without informing the party leadership. Amuriatyo Boy agambye nti babadde baayise Nsibambi mu kakiiko akakwasisa empisa abannyonnyole ekyamutwala okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ng'atalinze kugenda wabula nti talinze kugenda mu kakiiko ako ensi n'agiraga bulijjo oludda gyagwa. Mutusonyiweko bannaffe tubadde ne bannaffe ab'ekibiina kya FDC nga batangaaza ku mbeera ey'omuntu waabwe Yusuf Nsibambi asaze eddiiro ne yeegatta ku kibiina kye NRM era omukulembeze w'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Amuriatyo Boy agambye nti ewaabwe tegabadde mawulire ga byewuunyo era abeewuunya ekyo naye be yeewuunya. The Honorable Yusuf Nsibambi has decided to cross to NRM, but it's not surprising to me because we saw this coming. We had studied the Honorable Nsibambi in the past and we began to notice tendencies of him actually cooperating with the NRM. And so it did come as a surprise that first he went and publicly, showed that he had met with Mr. Museveni, somebody that he has fought for the last 40 years, and, was even brave enough this time to appear before the cameras and to defend his having gone to State House without informing the party leadership. Amuriatyo Boy agambye nti babadde baayise Nsibambi mu kakiiko akwasisa empisa abannyonnyole ekyamutwala okusisinkana omukulembeze w'eggwanga wabula bakyewuunyiza nti teyalinze kugenda mu kakiiko ako ensi n'agiraga bulijjo oludda kwagwa. Ate ab'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti balabudde ku buzibu obwolekedde oludda oluvuganya oluvannyuma lw'abadde munnakibiina kya FDC omukuukuutivu Yusuf Nsibambi okwegatta ku NRM. Omubaka wa Busiro East Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona Akalyamaggwa n'omubaka wa Bugweri County Abdul Katuntu bagambye nti ekyasibambi okwegatta ku NRM kyakubakosa nnyo ng'abali ku ludda oluvuganya.
nze nnumwa buli lwe tufiirwa abamu ku bannaffe balwanyi bannaffe ne bagenda naddala nga tetutegedde ensonga so okugenda kwa mwami Nsibambi nze kunnumye kubanga twetoddeko Museveni alabika nga yatusinga numbers afuba buli lunaku okusika okutwala baatwala fe abalina abatono tugamba tutya nti n'abo abatono bwe batugendako tuba tubawonye kiraba nga kyamagezi. Changing a political view is normal, and I hope my brother Yusuf is not changing political views because of political anger, because he was denied the representative. If he has thought about it deeply and weighed where he'll be politically relevant. Omubaka wa Mukono South mu Parliament Fred Kayondo mu NDP agambye nti Yusuf Nsibambi y'omu ku bannamateeka abeebuuzibwako era okuva mu FDC alese eddibwa ery'amaanyi era bamwogerera nti bamukooye tebamanyi kye beetaaga. Wogamba nti okugenda kwa Nsibambi tekugenda kukosa opposition obaka ekikyamu. Batandikanga abavubuka bato nga batandikawo FDC eya Dr. Kizza Besigye eyo eyali enzibwenye yawo okutuwa era ebiseera ebyo byazza nnyo omuzinzi mu ludda oluvuganya olwawano nga munnamateeka eyali omuvubuka omuto toja emyaka nga 25 Nsibambi abo bakolera nnyo opposition. Omuntu akinagguka n'agamba nti okugenda kwa Nsibambi tetusaliddwa nga opposition kyayogera takimanyi. Nendowooza Nsibambi yatyoboolwa nnyo oluusi banna abeeyita opposition naye kinnumye. Nsibambi sikunenya nayo nnumye. Wabula yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Besekezi Ssenyonyi agambye nti Nsibambi kyakoze tebakiinaako buzibu kubanga kati waakukolera gavumenti awatali kwekwekerera n'okwebuzaabuza nga bw'abadde. Ssenyonyi era agambye nti kyandibanga Nsibambi ne banne balina ennyonta ey'ebifo bye beetaaga okuweebwa mu gavumenti eya Pulezidenti Museveni. Nze kinsanyudde nti kati takyabuzaabuza kubanga abadde abuzaabuza ensangi zino nga bw'agamba nti kaakati ngenze eno kutuula mu Museveni okuteesa ku nsonga ez'enkizo ng'opposition n'ebirala mu opposition temwagala kukanya kuzina ensonga ento mugamba lekera okwebuzaabuza. Kimanyi yes gwe ne banno be wagenze nabo temwasobodde kulangirirwa nga ababaka olw'ensonga ezimu oba endala naye obaoliawo kati mulina ku mabanja mwetaagayo kasente mwetaagayo ku bifo Minister of State RDC n'ebirala kyekibatutte temwebuzaabuza. Kakati kirungi nti kyeyulise mu lwatu era agambye nti ambeegaseeko ng'aba NRM ndi ready for deployment singa yatandikirawo nga teyebuzaabuzizza. Ate bo abatunuulira ebyobufuzi bya Uganda bagamba nti bannabyabufuzi bangi baggwamu dda ensa tebakyali ku byabufuzi eby'omuzinzi eby'okutunuulira ensonga n'okuggusa oba okuzimba eggwanga lino wabula okutuukiriza ebyabwe. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu era omukugu mu by'okulondoola ebyobufuzi Dr. Livingstone Sewanyana agambye nti bannabyabufuzi okusala eddiiro tekyewuunyisa kubanga abasinga ebyokuweereza n'okuteeseza era n'okutereeza eggwanga lino babivaako dda. Ekyaba oludda oluvuganya gavumenti okusala eddiiro si kipya ate era tekyewuunyisa kubanga tunajjukira nti ebyobufuzi bya Uganda tebikyali nnyo ku mulamwa nti biyimiridde ku kuweereza naye okutwalira wamu abasinga babitwala bwe guba si mulimu bagutwala ng'omukisa mwe bayitira okufuna engeri gye bagabanamu ku keeke y'eggwanga. Sewanyana agambye nti oludda oluvuganya gavumenti lukyeyongera okunafuwa olw'abawerako ku ludda oluvuganya gavumenti aboolesezza enjala abanoonya engeri gye banaasemberamu ku mmeeza ennene. Ebyo nga bikyali bityo bannabyabufuzi bana abaayitawo ng'abeetengereze abatalina kibiina kya byabufuzi balangiridde nti beegasse ku kibiina kye NRM era beetegefu okukiwagira okuggusa emiramwa gyakyo mu Paalamenti eddako. Bano kuliko Dr. Charles Ngabirano omubaka omulondo wa Rwampara East, Patrick Ochani omubaka omulondo wa Apache Municipality, Topista Achamfuwa owa district y'Ezombo nga yembaka omukyala ne Bernard Mutebi Mugoya omubaka omulondo wa Bulamoji County mu district y'e Kaliro. Bano nabo baaniriziddwa ku kitebe ky'ekibiina kye NRM mu Kampala nga baaniriziddwa Speaker Parliament Anita Mong n'omutesiteesi wa NRM Richard Odwong.
Anita Monga asanyukidde ababaka bano abasazeewo okukwatagana n'ekibiina kye NRM n'agamba nti ku babaka ba paalamenti 67 abayitawo nga tebalina kibiina kaakano 55 ku bo basaze dda eddiiro okuwagira ekibiina kye NRM era n'ategeeza nti ekibiina kikyalize n'abalala bangi okukyegattako. Ono era bw'atyo mu nsisinkano eyo mwayanjulidde ne munna FDC Yusuf Nsibambi asaze eddiiro kaakano okwegatta ku kibiina kya NRM. Sipiika bw'atyo atendereza Yusuf Nsibambi olw'okwogeranga ku nsonga nnyingi eziruma abantu era n'agamba nti agenda kumwebuuzangako ku bintu bingi. He believes and he has said he had never known what NRM can do, what it has done, but from the time he joined the parliament he saw what parliament has done, what government has done, what NRM is doing for the people, and he believes he wants to be in the team that delivers this country